twafuna kibayite nabe mu Boluganda boys dormitory nabe mu Boluganda natuyikira naye ndi mukwandika kayimba nja kayimba nga 3 November bakayita mulimu ekintu munju ya kintu nabe yatujjira naye era Shalom singa tuba tujjukira mu bulungi kuba kati muli baana bato ne gangs cruise bands ezibaddewo kuba kati fe bandi yaffe timwalimu abayimbi babiri naffe abemimwa bana okitegeera naye nga tukwasaganyiza bambi twalisobola okwasaganya ne bandi zona ezaaliwo bagenda ne ku extreme y'okweroga zino bandi zaali mu Uganda era otansobde wulira nga otanso kubanga no interviews enkola kati baba Eagles abo omusawo yabagamba bwati abamu ne beeroga abamu ne beeyagalira abakazi bona abalugulamu obulamu abamu ne bafa bibeerawo sina mu Eagles mukka genda mu Diamond genda mu cruise ezo zona zi fire base zaani bibeerawo Wasafi Diamond no Harmonize yes so kingiza kugamba abantu nti kino ekyaffe because mulimu abagamba mulimu comment yenalabe ne bagamba nti abo bali mu kwagala kukola diversion bagala kujjawo nsonga za nalukoola ne bannange oli serious nga Katonda katatenga yeye alina mutwegwe alina mutwe nti abo muwakanya buli wabeerawo issue eri egenda nga baleeta ebyabwe bya boys dormitory batadde ku level Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu nebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Lubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65. Darome Guluweng Obino Tracker. Water. Yeah, you bring water. Cold, because it's kind of getting hot in here. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kashweti Gambo is happening. Gomanya Oluku Shalom 256. Go subscribing. Tell us notification bell ako waguru. Ngabuli upload yo na odifuna. Leko tanda subscribing. You're missing out a lot. We do akuna 20 flank Ntambi wine belukeza. Of course nzo mwanjuzi. Ero mutested Shalom Haddad Kawes. Omutested si Jebbi. Jebbi yemtested. Producer yabero mutested. Eh. Gobera mwanjuzi.
Twagala tusola bba bibiri. Enze ndi mwanjuzi. Omwanjuzi Shalom Haddad Kawesi. Omutestesi JB okuva eggulu. Omugenyi waffe Frank Ntambi Balukeza. Orange Cat the Juggernaut. Ever smart. But never. Ibane nakabyo kamanyagala okulaga. Banka savings bannange. Ne kasuku yenga yogerera waggulu. Bwati abawamba buwambi. Mwana oyo omukigo. Taga mwe mukoleko walala. Omwana omukigo oyo. Annange ka video kaliwa. Wakalabi. Onywa katunda. Katunda kakyagenda. Akatunda kakyagenda. Akatunda kakyagenda. Is not who. Tugenda nja kukubuulira. Akatunda kakyagenda. So tugenda olwokuja twanya Frank Ntambi ogamba kya Frank. Ndi bulungi. Omusajja wa wino tukyattira muntu ku liiso. Lwaki? Frank tewali bwotyo. You used to be a calm guy. And I'm still calm, very composed, very calm, very articulate. Inkyali oyo. Oli. Ayogera ensonga nga bweri omukambwe. Omujjonkezi. Asiri mujjonkezi. Nabya interview Kasuku live eya Bruno ke. Natwetinga bulungi ensonga zo. Noziwayo. Do you think there is no room for you guys? Room for negotiations? Oba ntandikire ludda wa Shalom. Woba otandikira. Obutakkaanya. Misunderstanding. Obukuubagano. Wrangles, crashes. Okusoowagana. Misunderstandings. Era. They are part of life. That we live. Yes. Tetusobola kukyewala. Waliwo ensi gye bayita ensi ey'okwesiimisa. Oba ensi ey'okwesiima. Abamu batera giyita utopia. Abamu batera giyita wonderland. Naye that is fiction. But yes, in reality, n'obeera n'ambwayo yokka yokkera mu nsi obutakkaanya n'efuluma. N'ogoba embwa n'ogenda ompuganidde nnyo. Oba olina mukyalawo muba n'obutakkaanya. So ndowooza abantu balina just kitegeera nti obutakkaanya is part of us, part of life. The way you handle obutakkaanya obwo obukuubagano then kyekirina okuba nga kimatalinga. How you handle disappointments. Buli muntu alina engeri gy'ahandolinga obutakkaanya bwe n'abantu. Tutandisenga crisis management. Abamu tuyinza obumanaginga obubi, abamu bayinza obumanaginga much better than us. Oba okitegeera. So wongamba nti nno oba waliwo room oba tewaliwo room okunegotiatinga. Nze ng'omuntu era nakyogera era nkiddamu mba nina obutakkaanya n'omuntu. I would rather want to address it. Nekivaawo and I move on ku kirala because neewala nnyo ocreatinga obutakkaanya obugenda obubeera obw'olubeerera obuli personal. Permanent enmity. Naye nga olumu era kiyinza obutasoboka era n'obaako bw'oba nabo n'omuntu. Olw'ensonga ez'enjawulo naye nze mba njagala nnyo naye mbwewala. So wekityo nti if I address something maybe I expect oli gwe mbeera oba nkigiriddeko naye waba alina room era ng'alaba kyetaagisa. Nakyaddressinga na-undressinga and we make it 1-1 and we go. Obuzibu abantu bwe tulina olumu okwagala okuwangula. It should be me with the last card. Kati awo tusinga okukolera ensobi. Njagala kuwangula lutalo. Kati nze ebintu ebimu mbeera siri mu lutalo na muntu. Kwogera nsonga zange n'ayogera ezize ne tukireka ne tukola ki ne tugenda nti tuyinza obutakkaanya ku byo byonna. But waliwo kigamba nti you have to agree to disagree. One of the principles of negotiation. Yes. You can agree to disagree. Mga tuganya okukwatagana tunaddamu. Buli omu n'akola ebibye. At the end of the tugenda kubeera mu nsi muno ng'olina crash nono, ntalo nono. Nga buli wamu gwamulinako obuzibu. Then
tuba tugenda kwekulaakulanya ddi ng'abantu. Kuba ssebo okulwa mu ntalo olumu kikuggyako bingi. It deprives you of so many things. Eddembe lyo emirembe gy'oggwe nga ggwe inner peace. Ate nga nkulu ku muntu yenna omulamu. Nnyo esinga ne ssente. Eddembe lye si ddembe bakiyita bata inner peace mu Luganda. Inner peace. Emirembe gyo. That peace you get nga you lived off something you're free. You're free. Omukyala gwe bayita Mary J. Blige. Ayina akayimba namutanga Blige. Mary J. Blige ayina akayimba kayimba n'agamba no more pain. No more pain, no more drama in my life. Nga yali abeatinze ebintu bingi bali mu challenge ya domestic violence, drug abuse. Akayimba ko yakakuba ne ku what is this festival America gye baagala ennyo ya Super Bowl. N'akakuba naye abantu abasinga ne bakaba n'amaziga nti kabayisa mu situations ezo nga balowooza baiti bagenda ku beatinga bintu bimu. Waliwo ebintu kyoyita mu Uganda nito n'amalako ntya nakyo. So olumu nga kwatula olumu kwogerako na muntu olumu kukyogera publicly walengera omukyala yali omukyala ono mugagga ennyo Oprah Winfrey. Omukyala oyo yalina story gye yatuleetera n'agamba nti yakakibwa omukwano yakalasanyizibwa n'atunyuzibwa mbuga za stand nga muto ng'ate yakimukola yali ankowe n'akireeta eno newe yamala n'atoolokoka bw'ati nga kyali kimucunya wadde yalina ssente ng'afuse n'aw'amaanyi but nekikola kino kimucunya. So ebintu ebimu ebitusumbuwa sometimes we feel better nga tubyogedde era olumu abantu bajajinga ne bagamba lwaki okyogedde mu public bintu bina kusigala waliwo abantu abavayo ne bagamba bankwata mama wange yankwesa nga ndi muto n'akireeta aba mama wange andoga n'akireeta mu public abantu namujajinga ebintu ebimu bina kusigala eyo lwaki oba okireese ogamba mama wambu akuloga ebyo weebityo but then omuntu oyo bambi ng'alaba nti singa akisharinga n'ensi ajja twowolokoka kati waliwo abalala bajofuna confidence nabo bajje babere nga bakola kinga boogera eri ba abusers baabwe. So eyo gye mpitidde okugamba nti olumu bino betubeeramu bino abantu bayinza okukipasivinga obulala ne bakiyita oyo naye taggwa kubeera mu ebyo taggwa ku ntalo lwaki abeera mu ntalo buli kaseera weebito tukukooye yes kiyinza okubeerawo but then nze nga ntowolo kusenga ngamba nti ekyo kati kiri behind. Era nejo nabadde ndi ku NTV bampise kwogera ku bintu biri technical ne bankuba surprise ne bakimbuliza what's going on between you and Bruno. Era singa muntu yenna yalabye sheyo segment yejo nabadde very very passive ngamba binayogedde nabyogedde I addressed the issue never there is nothing personal koyo ate shebegwa ne banziriza ne bakinziriza alaka atambudde kati kagenda okujjolede nga nakyamusse banyi bino ebyasho obabiridde nga mbabiridde then ne nkola kibaita satire ne throwing a subliminal shot ne mungeri yokola do you think to go with the person? Of course I know nti tesobola goyinga bulungi naye nenga nze nkunyonyola nti olumu communication ebintu ebikola kibaawo then your outer ego never watch it buli muntu alina kibaita outer ego yetya there is this shalom ali very calm ali very composed nga toyingiridde eddembe lye nga toli kimusumbuwa wabeerawo ne shalom agendo oli evil agendo okuvayo omuntu omwambali oba obulegala na kumutuga oba yagala kumugamba bigambo biki ayinza okuvaayo bata outer ego buli muntu agirina so sometimes ayinza okuvaayo mu kaseera akatali katuufu olw'ensonga eyo nze ng'omuntu ensonga zino zetulimu zino eza media obukubagano obubeerawo omuntu singa neegendereza tebubeera nnyo bwa buntu tebubeera personal bubeera ku ekyo ekitukaayanyako mu kaseera ako netukyaddressinga we kiba kivuddewo mbeera bumu n'omuntu because mba ntowolokose nga nkola ebirala then waliwo abantu abamu bonga because we are all built differently there are people who are meant for war abamu nga bo bantalo bayita warmongers nga they are meant for that and they can live with it olinga asobola okujja ku live n'ayomba ku ssaawa 5 n'addamu ku 8 ku 9 nga ye alivinga nakyo bulungi but me I cannot nga kintu kye nga ze sisobola era nze nemba emisuwa gyereze nnyo because tekyewalika n'ennyumba because okuyomba tekola kite naye ennyumba ennungi oyomba very calm tolinga fa apaaluuka anti kyeŋŋamba nti olumu nange
nerves oyinza ogenda ku breaking point nga gundi we yakoze Diana Nabatanzi but breaking point eyo weggwa nembyogera oyitawo ebbanga tono nembyejjusa okitegeera nembyejjusa nengamba kale singa nabe nsobola okuzzaayo ebigambo singa saabyogedde because that is not me nze ni muntu ali very very peaceful ennyo ayagala okwewa eddembe eryange ayagala n'okuliwa abalala but that doesn't portray me as someone omutuukirivu as someone malayika as someone atanyiza abantu oba atasobya abantu mbasobya era mbanyiiza but wembeera nga muli mpulira siri kaamu nakyo kyokunyiiza omuntu namunyiizizza era nsobola okureachinga out ne mugamba muganda wange nsaasira nsonyiwa kyansobako nenkirekerayo oba nsonyiye oba tansonyiye gwokyejjeeko ejjiku that burden kati nga burden eri kuyiyo kunsonyiwa gwogimulekedde omwetondedde webale nnyo so mu situation yange ne muganda wange saawa zino Bruno teri personal nti mwinako akakuku ekiruyi enge omwinako ennoomu omukkakanya tekiri ekyo ekiri personal ekyo because abantu bedda mbala mu comment section bambi obukitegeera ne muganda wange ne mwannyinaze Ruwirayit era mulabye yakoze shoni Kabata nagezaako okubyogera nagamba abaana abo bajja ne ku show biki jabbi ava bishali irambira nyaka baawo ali gwe tona nakiwayogera musajja watu era ntwada ne katuno jebbi ne ngana ejebbi wacha abantu banteeka mbitu kati kyalo mu nkuzukoze eki nga toyina kiwayogera kwa yonna saga biyingiramu nine entalo zange kutegeera era kati ngambye Ruwirayit mbutuufu nga toyina ate nga Ruwirayit alina ennamba yo fact ne yandwadde agala funa yange yandwadde aga ntampa ku namba ya Shalom but then sometimes omuntu omuleka ne opinion ye what because we can't perceive and dissect information the same way tukola banze bintu ebimu mbiraba na different perception yes nga nange olumu abantu bayinza obutantegeera bulungi oba kitegeera but at the end of the day just have to let go abantu n'obaleka now twafuna kibayite nabe mu Booluganda boys dormitory nabe mu Booluganda n'atuyiikira naye ndi mukwandika kayimba nja kayimba nga 3 November bakayita mulimu ekintu mu nju ya kintu nabe yatujjira naye era Shalom singa tuba tujjukira mu bulungi kuba kati mwe muli baana bato ne gangs cruise bands ezibaddewo kuba kati ffe bandi yaffe nti mwalimu abayimbi babiri naffe ab'emimwa bana okitegeera naye nga tukwasaganyiza bambi twalisobola okwasaganya ne bandi zonna ezaaliwo bagenda ne ku extreme y'okweroga zino bandi zaali mu Uganda era otandise obbewulira nga otandise okubanga no interviews enkola kati baba Eagles abo omusawo yabagamba bwati abamu ne beeroga abamu ne beeyagalira abakazi bona abalugulamu obulamu abamu ne bafa bibeerawo sina mu Eagles mukka genda mu Diamond genda mu cruise ezo zonna zi fire base zaani bibeerawo Wasafi Diamond no Harmonize yes so kingiza kugamba abantu nti kino ekyaffe because mulimu abagamba mulimu comment yenalabe ne bagamba nti abo bali mu kwagala kukola diversion bagala kujjawo nsonga za nalukoola naye bannange oli serious nga Katonda kati ate nga ye kyalina mu mutwe gwe kyalina mu mutwe nti abo muwakanya buli wabeerawo issue eri egenda nga baleeta ebyabwe bya boys dormitory batadde ku level eyo oli serious nabe comment eyo nenseka but still nengamba nti oyo watu wakikola ki bwakipasivinga nga tugenda kikubira ngo kikola ki okimujjamu nenga naye singa olakuba nti taliye mu limelight nesinga obeera omubuuziza eyo gyawangalira ku stage ya boda kuba mmwe abaaludaawo obumulumulu we balina mu katale abasala enkoko emitwe so abantu bonna nga basukka mu babiri kkirizo bagaana nti bajja kufuna embeera ezo bwe zityo okubeera perfect kizibu ne Bible ekyogera we are not perfect but through Christ yes nti mwagenda kubeerawo in fact singa buli omu obeera omu scrutinize nze nemutunuzaamu ttooki ayinza okuba nga alina fault fenna Ntambi alina kyalina okuba nga ekibi kiyakola mu butuufu nga yakikola ku Bible era ki mu Bible yagamba we reign sort of God's glory yes twayonoona tewali tuli boonoonyi fenna ng'ekinywi kyaffe tewaliwo omuntu gwe njagala agaye bannange nze sibiriimu nze ndi kiriini nze kiki fenna tulina betusobezza mu ffe either mu bugenderevu nakoyogedde n'ogamba all of us we are fake friends in someone's story true abani waliyo awanda Shalom olusu ate nga ali aga Shalom kama akuwangaze nalwo awanda mpanda olusu nga talaga Ntambi singa tabadde Ntambi senga nze nsi nattanadda Yesu Kristo
bamukomerera yakamala okuwulira One Love ku street namugamba osanga kamala kuwulira gospel nagayitawo wano kajanga okime ebibyo ne babamba obo kitegeera kakati ate ffe fa abantu obuntu abali emmere yeah so at the end of the day Shalom ebintu bijja kubeerawo they are part of life then tulina kuyigiramu sometimes era nze mu bino at the end of the day njigiddemu bingi nnyo mu bino ebaddewo olina byoyizeemu betuli mu kuyitamu omusajja yali Donald Trump mu kalulu akamuleeta akasooka 2016 yagamba nti okutereeza America tulina sooka kugyonoona tujonoona first destroy before we elevate era yajja ne radical policies mpitirivu nnyo mu kaseera ako webityo bali abali Obama bo bali bakwasanga beewombeeka bakawomeza badagala asirwanga ebyo webityo kubeera ku fence Obama Democrat biki nga balina liberal gundi iyo we yajja n'agamba America okujjamu ku making America great again so tujimenye you have to first destroy naye yakola yagamba okuzimba ekkanisa tunasooka jimenya kakati awo kye tulina okubeera nga tumanya nti kati mu kino kyonna nze nina kyenjigiddemu kingi nnyo naddala enkwatagana gyolina okukwataganamu n'abantu abamu enneesiga gyolina okwesigamu abantu abamu okubaako olumu byogumira neogamba ekyo kakiyite kanti leka ekyo bannaawe wadde kinnumye ng'olaba kirina okwadressingibwa at the end of the day neero so bagamba ne bakendeeza ku maloboozi agende bagambe straight tubagaye bulungi at the end of the day nogenda omuga oli ayogera we move on with life. Yes, but abagala bo okulwana agende mu maaso wabera nga they are built for that bo basobola okusigala nga bagenda mu maaso because there is a very big difference between olutalo abamu lwe balimu ne someone seeking for clarity. We are those who are fighting war. Yes. And there is someone who wants to clear. Yes. Nti kye kigenda maaso onako kyogere ense kitegere then we disagree. Or I mean we agree to disagree. Then wabeewo n'abalanga ki nga bo beyinako wakakukubo personal nga bo bewalanira ddala ebiri personal obo kitegeera era bo nga tonnayogera awo bantu bali muka kansooka empiseewo omugagga wange wanna na habo mouthwash abalumu amannyo osenyiwa oba osisa ebinyooga nga olya ludda lumu ovamu olusaayisayi obunyakamu oba aguba amannyo abazadde nga kola shopping wateeka munene habo mouthwash musiikibbe muteeke munene habo mouthwash omwana afune bulungi ayite osange mu supermarket tunaza e Rwanda gyali ate gwali ebulwa Uganda nti Uganda ebituukira ge mu mpe nana habo mouthwash ajaba akolera ddala bulungi nana akatibwa National Drug Authority ate mu abakaluma mu nganza abakaliya ngamba abali enkwacyo nana atukuza amannyo kyama kyaffe nkibabuulidde bula nana naye kampiseewo bannaffe aba H&K Pro Cleaning Solutions bano basangibwa saidi ze Bunnamwaya saako n'emukono abayamba okubeera nga balongooseza ddala amategula entebe ebisenge amayinja eyidi etuuse ku Friday ya weekend yes abantu gekewako ogenda kuyita abantu kutetegula idi ebenga ekusange nga wejjiza bujja entebe bazikuute webale nnyo so bano aba H&K Pro Cleaning Solutions abayambye alala okubeera nga ensonga ezo baziggusa bakubire ku namba z'essimu 0752 84 0308 ne 0706 85 25 bebanafa aba H&K Pro Cleaning Solutions. Ogende wadde otangamba waliwo abalina olutalo nga luli personal n'enjijaawo onakwajula live zaalumye wakati era w'Abaganda baffe ababiri lili Pazzo ne Junior buli omu ajjiddewo munne ebiso lili Pazzo agamba yasobola okwogera ku taata wooli bw'ati taawo yafa mwavu talina kyakulekera ffe twetobedde noli naye n'aleeta namugamba naye sikulekera Ntambi. How long are you going to be fighting these wars? I don't know. For how long? I don't know and I can't predict but kyebali kiri kyembadde nkunnyonnyola nti mu bantu there are those who are built for that. For war nga bo bajja ddugenda mpaka ku extra mile nga waliwo ayinza obutanaluyingiramu n'ogamba nti abo bo kabeetwale anaakowa munne yanaakola ki yanaamukowa ebyama bijja kuvaayo okwerangira kujja kuvaayo okuwaayiriza because mu katabo ka Sanzu ka Art of War
byonna bibeeramu mubamu n'okuwaliriza omuntu n'omwaliriza ekintu mugundi okola kino of course nobeera deceptive nnyo mu lutalo lwonna mubeeramu abajja lookinga for sympathy nga tactic ya wangule ojja kubeeramu abagenda okubeera aggressive ajja abeera aggressive abeere destructive nti America bwe yagala kukuba Iraq tekijigana kujjayo nuclear ejijjayo wadde Iraq eyinza okubeera nga talina byakulwanisa biyinza kwenkana nuclear n'ebiranga ekikuba embeera yakujja yakufuna nnyondo n'okomerera ensiri mu lutalo byonna bikola ki bisoboka byonna bisoboka byonna bibeeramu era nze awo siinaawo sse anaabaakooye munne tonawo kigambo kyonna ku lutalo lwa Junior n'eriri Pazzo ngaani ndubeeremu njogere nga gwe omuntu omaliko mu boys dormitory nedda ekibanga kituuse ku eyo level are they not going to personal gwengeri kwansi kandidaa kati kigenze personal nga dokyogera kunnyonnyodde nti entalo za mirundi mingi mulimu olutalo nga lulukinga nga olutalo naye nga si lutalo olumu nga egos nga ze zisumbuwa ani asinga era nga mugenda kubeera awo oli kasita mproving nti biki mugenda bamu n'oluli personal nkulina kaaka kuku walugenda zingiramu oba oli akutte maama wo gwalese mu bakutte taatawo nga yafa oba akuttaani nga byagenda okubanga akukozesaako okubanga awangula then it is upon you kikyogenda okubanga naawe omukozesaako obeere ng'owangula that is if oba toyagala kusiizinga oba okitegeera so awo nze nga Ntambi waabwe munnange oba olina kulinda bulinzi n'olaba oba okitegeera oba naffe tunaatwalibwamu tetuyinza kuwona Ntambi naawe nobeera okola ki obeera obisuubira tetuyinza kuwona yes obeera obisuubira but at the end of the day eryanyi bagamba there is a Uganda word eryanyi eryemanye amanyi amemanye gamala ebita embuga yes so tulinze tulabe olunga we lunagenda naye okumokola nga kususse byonna mu lutalo Ntambi abantu nga bawemula ogundi omugundi mu lutalo nkugambye byonna kyosobola kyokozesa gundi yagamba nti yali Kanye West yagamba moral victory is for minor yali Jay-Z yagamba moral victory is for minor league coaches and he already told you we are major you cockroaches moral victories sijja kuwemula sijja mmokola bannange banandaba batya mu NFL waliwo ba major minor ngoyagala okuwangula NFL title tugambe ne mukapiira mulimu champion league ne championship kati obeera division webali kati obeera ng'oli moderate oli wampisa biki sagala kumokola banandaba batya kuwangula kiri moral victories ezo mu lutalo temubeeramu moral victories omuntu omusabula tumuga olinga kino olinga kiri speaking of entalo bwe tukedde olunaku olwaleero olunaku lwajje babadde yavuddeyo na complaining neyemulugunya olunaku olwaleero Namukasa afunye ekiwandiiko ki Samon ndeka tekisoboka ndaga baba kimpeereza nga kikomukwira okuwana dayira gwe badde ba addressing yes Namukasa amutwala mu kooti musiba mama bagenda muswa Dana nawe amusamoninze okemukubire kwa ati bagambeko reka bagambe sigala oyogere ebyange bana excuse us bambi we are recording Namukasa aganye okukwata owulidde kyegambye bange just mukakkanya mukatono ngezaako okukubira Namukasa ano naye enamba agifudde bize kankubire ku Megatron muganda waffe Namukasa bamusuuwiza erimuko bazijje nako anyway kasita nkubire kwa ngenda okubira wano agenda muwulirako wano ekiri mu Uganda muganda wange omanyi ngenda kukola lunch hour bro mpaka update Samon emutuuseeko gye Namukasa sinawuliza amusamuninga sinamuwuliza naye nze kyemmanyira oyo yawandika
alayika oli kannagifuna butuufu. Bamuwandiikidde mulimu ku ngasi ku fayini oba just public apology yokka? Nategeera kale biri munda ddala kale namukasa amusamo nyinze amutwala mu mbuga z'amateeka naye kyensomyeko kyembiddeko kyenzibyeko ekiri mu bbaluwa baagala public apology. Namukasa ali ku radio fo ku Lwomukaga n'agamba Dana Nabatanzi ayambala akabina mbera kaali teka balance nga kushwa ba B2C ekyo tagenda bulungi ne babadda yali agamba abazze bamwogerako nga asirise nyakati ekimala kimala nga gwe dajjagana ati ensonga oziraba otya ezo. It is very unfortunate namukasa tukola nayo omulimu gwe gumu guno era neera ne Diana Nabatanzi naye akola omulimu gwa kwereza abantu ku mpewo. Diana abantu we batyo ba Diana babayita ba manyi road ene ekwata ki lightning road kana akakwata laddu ako abantu nga ba Diana Nabatanzi we bali mukyala mulungi talina buzibu na muntu tabeera mu ntalo kati omuntu oyo attractinga abantu kubanga bamulumba nti at the end of the day agenda kukola ki tujja mwogerako kiyitaasirike ate agenda kukola ki wabeera abantu we batyo bambi so yomu kwaba abantu abasinze okubanga balumbibwa abali mu limelight wano. Diana Nabatanzi alumbibwa nnyo. Yes, for the last 8 years. For no reason. Ngaalumbibwa because bamanya talina kyagenda kukola. Mukazi wattu. Talina kyagenda anaakola ki. So every that nebeeranga ethrowingibwa ki? Ku ye. Ethrowingibwa ku ye. Then Diana naye naakya understanding a game gy'alimu. Kyobulaba nti era abadde silent. Oba kitegeera but then buli muntu atuuka kyabata breaking point buli muntu abako ne breaking point mu bulamu n'agamba naye nedda kisusse kuba naye abeera muntu so webibeera nga ebyamwogeza ebyo mbadde nze simanyi nti no situation yabadde eyo bwetu kubanga ayogeddwako ebintu ebirala bingi nnyo byakoze eki byalese ebibeera nga kasumge tumulekere show byalese nebibeera nga bikola ki ebibeera nga bigenda naye olaba nga wano agambye nti bannanga ekimala kitegeeza nti bambi kyamutuuseeko so tulinde tulabe bagita batya samoni si samoni leeta gyebagenda omuwa letter of intent to sue tulabe elements ezirimu then awo to understanding yalimu okontrolinga abaana be kati be bafuuse obuzibu ku internet kasuku yaliko obuzibu yalimu obba controllinga mwenna tasobola controllinga abantu bakulu so tulinda awo mpola controllinga abantu bakulu abeetegeerera tuba tukyali awo era munnange mukwano gwo sweet she ng'avaayo nga atweetinga batata tweetinga oba extinga era kyasigaza tweet gwabeera ku x nsigaza tweet gyewandiika amabaluwa amanene agamba omusajja yakoze challenge aliwa lijja ni mulodi namulabye kamuleke kandizavinga comment yange ku nimulodi nasizinga fire naye kiraga shumba avaayo atextinga nga abayimbi badde bemulugunya aba Uganda ku nsonga ziseze bawa Diamond Platinum yena avaayo nawe ensonga nga kiraga shumba naalongo jihad ow'ebijanjaalo namwambali namuddamu ebijanjaalo era kiyinza okuweesa letter of intent to sue ow'ebijanjaalo awomerwa ebijanjaalo n'agamba in fact gundi yasoose shira yasoose kiraga shumba yasooka yabadde agamba one muzimu kuzina be tweets ze oba exts n'agamba nti abayimbi ba Uganda kade sawa zino kizibu nnyo kubanga bayinza okukola oba Diamond ayinza obafunamu collaboration something like that tetuli ku mutindo ogwo olw'ebintu nga branding na kibi yajjeeyo era ndowooza nga kyekuusa nnyo ku concert eyaliwo oba show eyaliwo oba festival eyaliwo eya coffee Judith Ali naye n'amwambalira Shira genuinely won't engage in back and forth with you. We are in different lanes with different priorities. If you are seeking attention, you won't find it here. I am focused on real issues affecting real people. Let's both stay in our roles. I'll keep speaking up those who want. You cannot bichi. By the way, beeretedde ebintu biyitirivu nnyo. Man, nsonga z'abakyala abo naye nga
the controversy ebadde eri mu kurunninga ku social media ebadde rotatingira nnyo ku ssente zagenda Coffee marathon n'ebirala byonna preparations ssente za kusasula abayimbi tizaali ssente empitirivu zaali insane money ate nga that is taxpayers money kati nga bali mu kwagala kufuna justifiability oba abantu abazifuna baali bakola ki baali bazigwana vis-a-vis the priorities ssente ezo zandibadde zisuubira okubanga zaali genzi okubanga ziyamba ku bintu ebirala awo abantu we bali but nali mbagamba ekintu kya kofi ekyo abamu bakitomedde butomezi kati naye ne mbabulira ku situation ya sente zayisibwa mu parliament mu 2023 billion za 3.7 ez'okupromotinga kofi n'ebirala byonna n'okukubaganya empawo okwaliwo ku accountability yazo n'okubanga zaamala ne zidivertinga ne ziyita eri mu classified budget ne zigenda nga zigabanyizibwa wezityo paka wetwa myezi ng'ebiri ne batulangirira nti bagenda bawo kofi marathon ne bateekako omuyimbi Diamond Platinum ne bana abayimbi ba Uganda abalala then nebigenda mu maaso ebyagenda then Eddie n'avaayo Kenzo kuba kumeka si Mande yavaayo ng'alaba nti wabaddewo kyekubirira kumuyisaamu amaaso nga yo omuntu n'abayimbi ba Uganda nalala ku ssente empitirivu n'amajolobero agakoleddwa. Amajolobero kyeki? Extravagance, opulence, ebya extendingiddwa Diamond, play ennyonyi very paka wano ne yamuleeta so nekiblowing up. Blowing up na abakyala ababiri we bakiyingiramu nabo nga balina issues zaabwe ndowooza ne balemererwa okukkaanya naye ingredient ekirimu one nabadde nagwe ngamba ejjo nti abayimbi ba Uganda balina okutulako ko mu kasonda ku issue ya Diamond Platinum ne batasooka na kufanya ku ssente zaamuweereddwa naye ne beefubamu tochi ne bagamba ife abayimbi ba Uganda tulina capacity ensi endala zisobola okutuyita okubaako bye tupromotinga mu nsi ezo wana mu Uganda nga bwe tuyise nga Uganda yo weerowoozezza neeyita ekyo mukwano si kiraba anti kyenkugamba nti they should reflect on themselves naye senga naffe nga nze omuyimbi wa Rwaga giteekeyo gikonko ne givujeyo kati basobola okumpita e Rwanda promoting coffee kyonna whichever export oba whichever service era nenkubuuza ekibuuzo utuba scrutinizing the music industry ya Uganda tulina acts eziwere 5 ezisobola okufuluma wabweru wa Uganda nezigenda mu nsi endala zibeera nga zisobola okukozesebwa okupromotinga ebintu ebyo nensi ogenze wala because antuna abembi mu Uganda nga tasobola bateeka mu bende nga they will not put the crowd definitely so our discussion enkulu weri the gist of the matter weyina okubeera examples enawadde mu bayimbi abasobola nadala mu region ya East Africa besides genda mu Africa mu nsi ndala abadde akikola consistently abadde Jose Chameleone yakubye Rwanda Chameleone Stars na Rwanda Chameleone abadde agende waliwo yagende Congo mu 2015 ekyo Diamond kiyafunye Chameleone akifuna ke Congo quota twati Chameleone got mukama katonda ansasire esimu sina video ekyo wali badde ogizanyira abantu tujja ginoonya producer the reception Chameleone yafuna ngaliye Congo DRC yalinganga DRC yayitibwamu Mosisi buli kimu nekigootaana ng'abantu bayanya Dr. Chameleone kuva ku airport ya sawo kyenyonyi yaabo nibamuyayaanira Dr. Chameleone esho yali ya 2014-15 somewhere there so bino tunyumyambu nyumya Diamond bamuwadde nnyo ekya prices kyo kiyinza okuba ekirala naye ndi mu kugamba ku maanyi ga artist wa East Africa agenda mu nsi n'ali abantu nabo batano Chameleone abadde akikola situlina batano badde muza tulina wa batano naye nkugamba nti Jose abadde akikola obusobozi obwo abadde abulina era abadde nga akikola consistently ku mu nsi endala ekya price kiyinza okujja n'ebintu ebirala bingi nnyo branding biki Chameleone ayinza okubeera nga bitabirina ebyo byebito ayinza okuba nga tabirina nga Diamond abirina naye njogera ku maanyi nti omuyimbi ayingidde mu nsi ensi n'ekyankalana mu Uganda abaddaani Chameleone kati
baganda baffe bano abali mu kubanga bakayana balina osooka ne bareflectinga nti balina magnet eyo nga baba yimbi nti niwaba agenze Southern Sudan baso opposing ebyabwe amwalidika nze gambye president yali Joseph Kabila yatuuka n'abuuza kiki ekigudde mu because yafoyo agundi yafa Laurent yali wa Burundi Kabila ono w'e Congo abadde kati ono yafa mu covid yani Kabila ye waali yafa mu covid yali wa Burundi Nkurunziza Nkurunziza yafa I beg to be good so n'abuuza nti kiki ekyo nga President Museveni we yabuuza mu 2003 nga Gaitano avudde mu Big Brother who is Gaitano ng'amaanyi mangi nali mu P6 2003 Big Brother yakyakira wano ne Gaitano nali ku East African TV mwana channel 5 so kulaba eyo naye Gaitano yakyankalanya Kampala kuva Ntebe ngojo gabanyiriza papa nga Dr. Kanokiza Besigye tanaba kukikolako kukyaka nnyo kyengamba nti Besigye we yayava Nairobi ibamukubira mu maaso tuya gas jibata nake bwana bali abayitirivu nnyo naye that came after Gaitano we yali yakikola 2003 abantu kuva Ntebe paka Kibuye paka Ludda wanga bakwata lwakasota kumulaba wano nga Gaitano bamuyisamu n'amaaso ne bali b'amaanyi bamuyisamu amaaso bambi ngamba abantu bamanyi Gaitano yuko kagwaye kakati mweyo discussion abayimbi be Uganda balina osooka ne reflecting bekube mu torch before you complain balina kumanya ago akapulinga yes do they have the number discussion ya Shiraga Shumba no discussion ya price ya Diamond it was way above zaje nyingi yes way above abakadde sample mwata noboka bebe kulya disputing nte zawe kali tiyatwadde actual figure but okusinzira ku sources nabuuzizza yafuna sente nyingi nnyo so ne kireetera abantu bano abali mu kwebuuza zaade zimugwana sako n'abayimbi ba Uganda abamu okugamba ddala zaade zikola ki zaade zimugwana then kino okuddayo ku bayimbi ba Uganda nti what determines a price of an artist ibera investment jiwetaddemu ngagwe investment which one includes branding body of work kikisinga obukulu ennyimba z'oyimbye zisaze oba zikomye wano kasubi nabulagala zisaze nti Diamond ye muyimbi gwe tuyinza okugamba nti mu Africa yamu ku bayimbi abalina ennyimba eziri global monsi yonna ngalukuba Tanzania nelukuba region ya East Africa nelukuba continent ya Africa nelukuba continents z'ensi endala body of work kyekikulu kyekisookerwako ddala ojjukira wano mu obatuleetera ashawo Mr. Flavor nga alina akayimba kamu nenga kali kasazi oba kitegera so body of work kikulu nti oluyimba obeera olutadde lukoma luddawa abamu balina ennyimba tezituuka tezisala wadde roundabout y'ekibuye muyimbi kyabeera would you come and have a discussion on Diamond nga amwadde sente nnyingi you wouldn't if you had to be fair to yourself oluyimba okusala ne lubeera global kitagisa ebintu bingi nnyo investment ebeera nnyingi sente zibeera nnyingi nnyo eza promotion naki ka Diamond wabeera nga abikoze tagenda kudimandinga sente zezimu naawe nga music yakoma katwe kakoma kyanja yes kati abayimbi awo that is I think the sincere discussion yali baddawo nti Diamond kikyakola ekyenjawulo ekitulemye okukola fa abayimbi be Uganda that is true otherwise tugenda kubeerangamu ebyo byakaba maziga lwaki baleese oli tugayitaaga ekirogo lwaki baleese Burna Boy okugulawo nakivubo lwaki bakoze batyo kati Burna Boy abasobola okuba nga asobola okugulawo nakivubo for example naawe kola nnyo osobola okuba nga osobola okugulawo ekisaawe mu Maputo Angola osobola okuba nga osobola okugulawo ekisaawe Malawi bano abayimbi be Uganda ati nkugamba Museveni be yagamba bakola mmere ya leero that is the serious discussion we should be having tulina okubeeramu Diamond abeerenga prototype abeerenga kyakulabira abeerenga specimen abeerenga abasoomolezaawo kati nve mu kuyimba ebyekisiru ngende nkube engoma ddala kikyakola mu studying how does he do it akikoze ati omwana yaliko ne wane Uganda 2010 ng'asoma ku East African University ngali awo kakyere yegomba bakamiri alina mimwaje eminene okitegeera kakyekye ayogedde kyali yes abayimbi ba Uganda we balina okugamba nti akasajja kakola ki okuyitamu kakati eyo discussion bino ebirala bino byabashira Shumba ne Judith Hard nalongo owebijanjalo banagenda ku level eri technical gyendi mukwagala okubatwalamu obo kitegeera n'abayimbi ba Uganda bali mu kubeera nga bakayana it's a pity je webutyo
n'abayibe Uganda bali mu kaayana bonna n'abadde ndaba yabadde tonics nga naye akaayana nalabeka Katale yandikando nga bali mu kubanga ni Katale yandikando abasamire muli bakaayana yasadde okubawo pub ekibuye naye nga temunaba kubeera nga mukaayana Katale yandikando brand zizammwe nga muri mu industry mugenda kuweza myaka 5 oba 4 nga waliwo abaana basobola okubanga bavudde Nigeria mwaka myaka 2 nga babuilding branding asobola gana kuba O2 Arena aina abaana okuva Nigeria bale nnyo kakati tulina era Victon yes era kintwala ku discussion endala nenga sinagenda mu discussion ya tusooke tuyiseewo mbajjukiza Biv Organic and Natural Health Products basangibwa Mengo opposite Masengere ku 0752602427 n'ensonga lwaki ennamba eyo ndi muntu gwe omusajja ali eyo kaweka up call oketaaga nnyo ng'okola okugeya okwera sezo nga tumalako bulungi banyanjaba n'obutonde sinuses alusa magumba galuma abakyala kapireji weekali genda gamba njaga Dr. Jagisenjobe yabankolako ofuna appointment awonyeza abantu bayitirivu nnyo comment nziraba ez'abaami abakulidde emyaka magumba gambuguma sukali pressure sakuna mu abakyala abayina ensonga ez'enjawulo ezibasumbuwa Dr. Senjobe Richard ku 0752602427 n'abannaffe nno aba ventures bala eyo esangibwa najjera banange y'amaanyi nnyo nabaddeyo olunaku lwajjo naye Mukama Katonda omusajja katuuyako omusajja yakola tulaba ntunyodo obutunda bumala ebyana ebinyarwanda omusajja yakola ventures mama buli lunaku gaba masanyu ku masanyu 24/7 badijja abalungi ampo yo parking mwagimala mwina parking security tebabba kataala rooftop nobera ngo osobola okulaba ebibuga ebyetoolodde Kampala wonna osobola okubeera ng'obiraba nga akawewo ke kumwe musoko kafunako kali fresh in fact obera akulonje eyo Katonda oba kumpi nnyo abakuwulira yes so banange mubeere nga mugendawo esangibwa side zaawo Najera 1 ku police station eriawo bagamba oba totaala totaala Najera bubuuza bannange ventures eriwa basobola okubeera nga bagikola agulu n'abanaffe abalala ba Manot Heaven Air B naalya idi etuuse ajja timutwale twala abaana bannange obufumbo buganye kubanga muyombera waka mugenda kumenya mufune weekend emu mugendeko mulimu TV, mulimu wifi, washing machine, mulimu etanda kyammwe abazadde n'abagenyi ali awo bane mugende A&B mugezeeko kisa ku environment ku namba y'essimu 070 55 81 33 so badde nkutwala mu discussion jebwa mu yakalangako bate muna kashuti njabbawa badde nkutwala awo nti otuva mu Judith Hard ba muganda wange Eddie n'abayimbi ba Uganda ku Diamond nti twali challenge nze nnyo okumukozesanga ekyokusomooza atutugalinge muku obusungu ne passion yokola ennyo kwa Diamond ebintu ebisinga bikoze tulaba nga tumutunuulira bwetu ki Tanzania siwala nnyo na Uganda nti ebikolebwe Tanzania twalinga tubiraba era in fact Diamond oyo ndoza yabuludde industry Tanzania eyo kwa Tanzania wali mu early 2000s yali yamanyi ng'erina badudubaya ng'erina ba Mr Nice ng'erina Professor G nga yamanyi eri vibrant Kenya ng'eri vibrant ne Uganda Bebe Cool Bobi Wine Chameleon nga nabo bali mu kubanga bakuba wano ne industry Tanzania nesoka negenda neberanga blowing out nekiriramu then Alikiba najja naberanga monopolist haliwo yekka ngawamba then kasajja nekajja kazoka kamujjawo kamimwa Alikiba nekajja nekaleta ekintu kyako kafunye ba executives abali abalungi abali balina ko kasente bakoze strategic intentional moves bakoze Wasafi Records basayininza abayimbi bakoze Wasafi TV bakoze Wasafi FM bingi nnyo Diamond okubeera nga asobola okukola olimba Komasava ne nani oyo gayo oyo olubo lunene Komasava mwagala Jason Derulo kubadde simwagala nnyo kiryawo but that is just pregundi yange naye nti olimba lero kuba nsi yonna naye ng'ebintu ebyo tubiraba tutunula naye tusirise tulyawo tetumanyi oba kiddako oba system anti awo enzija ogundi ayogera akambe aka system naye ng'akalika awani kasulya mikidad Dan Flavor sakoze nkubuulire system ekulookinga era system omukazi ne wakukyawa eyo system okitegeera ebyaddya Jasmine ebyajja era system naye system gye twogerako nti essaawa zino olunaku olwaleero tulina okwebuuza bannaffe bakikoze batya Nigerian music industry tujoogera nnyo
tujikwesanga example ngali reference benchmark kubanga nabo baliko ko kaseera nze njagala nkubulira amazima singa obuzo omuntu nti no mu 2000s miyimbi kyo mu Nigeria gomanyi P Square bajja 2007 number Ali sinagwe mu 2000s nti oyinzo you'll be hard pressed for anyone to wali abayimbi abaliyo of course buli industry bana abayimbi olaba kati ba Fela Kuti yaleta king of the Afrobeat oyo yakubanga ne jazz wa mu 50s 60s Fela Kuti muyimbi nga wogamba nti Fide Bongo Lutalo wa Uganda ne Nigeria they are king of music is Fela Kuti yafa mulamu nyina abana be kati bali mu music bakuba tibaliyo ne industry Fela Kuti kasta yazikizaamu neberange eshirinkinga nenga abayimba gibakola ki je bali nenga tayina vibrance so Uganda yatoka kaseera nga music industry ya vibrance ya fe yamanyi okusinga Nigeria Uganda ngesinga Nigeria mu muziki yes ali 2000s Uganda's music industry ndozango jeko South Africa nojjako DRC abakonga then one try to competing ddala fene Kenya metu compete ne Kenya ali yamanyi Kenya badde yamanyi awo ali 2000s awo ebadde yamanyi so Uganda we are competing okusinga ne kunsi kati ngazi Nigeria ali late 90s ali 2000s okitegeera Uganda ngebasinga kakati nitwebuuza nti abasajja kakati sawa zino Nigerian music industry wetugenda ku global market kataleka ensi yonna nga abasajja bakompitingira ddala nti sawa zino Burna Boy oba Wizkid oba Davido kati Burna Boy for example nti watu kakadde ka million aka US dollar tajja kujja ku performing million ya dollar nti alina n'abayimbi basinga America okubeera nga demanding a sente empitirivu Burna okitegera so tulina okwebuuza biki byebakola ebitulemeredde nga ate yet twaliko ko abamaanyi okitegera Bebe Cool bagenderawo mu Big Brother okuyimba nga bibalaba Nigeria tulabayo muyimbi Bebe Cool nga betutwala kamera nagera naggulawo okitegeera kyenkubulira nti nabasajja twali bamaanyi nnyo wana akamwanyi kaaliwo mu muziki yaffe ne akatala kazikirira luddawa Bebe Cool alina kintu kyeyayogedde ekya okukozesa art okutumbula coffee era n'asaba ssente million ameka yagambye nti buli mwaka ayagala bamuweeyo abayimbi babiri afunayo abayimbi babiri baloketinga kakadde kamu akadoola siwe bukadde bubiri omwaka ekisanja kya Mwami Museveni kinaggwerako already yamuwadde dda akalulu ng'ensi yonna eri ku coffee wa Uganda ng'obukadde siba abayimbi 20 obukadde 20 something like that okitegeera naye for Bebe Cool osooka n'omuwa nzikali Bebe Cool mugira mu biti bibiri ndaba now someone ategedde direction ya music gyalina okubeera ng'eteekinga kati akuze akuliridde tagenda kuddamu kufuna amaanyi gano ge yalina some 20 years ago now he has to be a music executive nga olaba papa after kati bamusiba Don Jazzy ole musajja wange ono owa Def Jam yani Russell Simmons abo nti kyali mu kulaba essaawa zino Bebe Cool yabikusa amaaso kati music walina okubeera to be an executive obeere ng'osobola okubeera ng'olungi okulobinga n'olobingira to market a product or whichever using art singa beera basobola okubanga bakuwa ssente but he might not achieve that nga waliwo ebintu ebitateredde ebiri intentional ebiri strategic ebiri collaborative ebyawamu ebya music industry ya Uganda nga bannaffe aba Nigeria webakola ki webakikola nti baza ekiseera kimu ne bagamba nti you don't need 1000 people kubeera nga tukola movement era bagitandika abantu baali babale Don Jazzy ali mukwano gwa Dibanji okitegeera ne bafuna deal mu good music ya Kanye West Dibanji nga natala mu contract eyo Don Jazzy n'amugamba nedda tusooke tuddeyo Nigeria webeera nga it is good enough ate nga batwagala bajja kutunoonya Dibanji n'agaana n'asigala e Chicago omusajja ye n'akomawo n'akola Marvin Records ye n'asayininga battiwa n'atandika movement mpola ne basooka number 1 ne baredefininga kye bayita sound kati balina sound wa Nigeria nti singa Shalom kukubira akayimba wano
osobola okumanya gye kava minus even knowing the artist. Omanya ono mu Nigeria. Oyo mu Nigeria. Oba ali mu katiba kabaki kaba Nigeria. Nga bwe twabiranga wano n'owulira baserindi nga tuli bato naye ng'omanyirawo olulimba si lwa Uganda lwa America. Olulimba si lwa bano lwaki lwabali. Kakati abasajja basooka ne ba-identifying that crisis tulina eriwa. Bayimbi abaliwo tulina sound twawula ku balala. Ng'okimanyi Congo yalina sound eyaayo. Yalingala. Era nga wawulira ogamba this music is from Congo. South Africa ng'erina sound ewaayo. Era nga wawulira ogamba this music is from South Africa even without knowing the artists. Omanyirawo. Then Nigeria nga bakuba kino ngawe kiri mu Uganda sura yokko onawo ngoma kyeri waawo asigala mu kibbo. Then abasajja ne basooka the problem number one, challenge number one wasn't even money. But getting a sound. Abayina sente mu Nigeria, they were there, the entrepreneurs, because baba nonya bagenda kozesa veyo. Ne bano mugwange era Uganda Shalom abatabayina sente baki? Bali. Abali agada okuteka music mchi. Oteka sente mu music. Sente mu music industry ya Uganda. Ne bonna baziteekamu zifudde olw'ensonga ebintu byengenda okubanga nnyonnyola. Nigeria boy bakola tibasooka ne bali defining a sound waabwe n'atereera. Ne bagamba now Afrobeat season okuva ku jjajjazo fera yali azimaze okubeera nga situleetera. Leka zibere a universal sound to redefining. Then generals zine zijja mu jjajja zifusinga mu fusings nenga element sound egenda kubeera ki Afrobeats. Aho ba Peace Square ojjukira ba Two-Face Dibia in face Two-Face amaze okubanga ayimba akayimba keno. You are my African queen aka rhythm and blues wekati nazo zo si Afrobeats nnyo. Era yabeera waawe ba Top Square ne bajja naye the real sound abatandika okubeera nga bagirowolerezaako. Emusajja oyo Don Jazz ne banne byakwatagana nabo ne babuilding a movement mpola sound kati sound obeera omaze ojja identifying nti yeno ogenda jagazisa abantu abalala nefuuke template. Bano bagundi bagenza okujja ba Irasta ba Temzi ba Asake ba Joboy akatiba weekali. Kati that is challenge number one in what? Uganda. Saba zino senga shalo omuntu akubuza nti sound ya Uganda eri etya? Njimbuulire sound ngetya. Ojukira kasaya twagamba konti tufunye Backsraga as a sound. Era ne abajugwamu ne bajugwamu baziza agifudde kabaka gundi waayo Backsraga. Agirese eyo negaana obagundi yalesaani musajja atubigayi tubaluga abakiganda raga wabiki okitegeera professor bigayi nga buli ali awo tuli awo atagala butagazi nagezezaako kino tuganya okufuna kitulina okunywererako abamu bagenze kugamba nga it is just catastrophic. Eyo challenge ekyali persistent saawa zino era olaba nti saawa zino katugeze omwana nga Joshua Baraka wawulira olimba lwa Joshua Baraka lyo lwasookolwa Onana Baby minus the line yakuba y'Oluganda you would think mu Nigeria kati ekyo kibeera kirungi ate kibeera kibi. It's a blessing. Kibeera kirungi ate kibeera kibi nti Joshua ogenda kubeera olowoozebwa nti oli ki waliwo Nigeria toli weeno. Then can you go toe to toe with the indigenous and authenticity? Yes, yabali kati ogenda kubeerawo nga nawe olimu mukulwanira identity ne bali already abagirina. It can work for you or it can chinzo okukola kyogenda. Can work for meantime. Yes. Era sawa zina kyakitwaliriza but then he's a Ugandan gwaliwoozeza tunali badde part of a movement eyinza creating a sound eyaffe batagizeeri yali mu kutambula kiyinza okukolera ye but not the industry oba okitegeera kakati ekyo kya sound nekibeera nga kizebbali nti yatulema tetulina. That is a challenge. Ogenda jiguza abaani sound eno eri aganaga. Ekyokubiri aba Nigeria ne bakitegeera one badde nkubuulira ku ba entrepreneurs abateeka mu sente ne ba creating record labels because record labels eziyamba ku identifying abayimbi ne zibateeka mu kizataddemu naye obuzibu bubeera return on investment. Sente zigenda kuvaayo ki zigenda kuvaayo zitya bwe buzibu. Naye already batandise okubeera nga babuilding a system eri intentional. Record labels zizimbiddwa weeziri. Music because Nigeria ekisinza okubanga kigiyamba badde population yaayo bangi bali abantu obukadde 237 essaawa zino.
nti abo singa ofunafunako ettundutundu lyoliba lya percentage ya 20 or 30% ba consumers mu kaseera kalinga tunagenda nnyo mu digital nga CDs ziba zigulwa bulungi nnyo kitegeeza nti omuntu abataddemu ssente mu muyimbi ziba zigenda kubanga zivaayo ono mu ggwanga erya Uganda population yaffe ntono teri ku advantage yaffe so ba consumers nabeera nga tebalina purchasing power y'amaanyi naawe tugenda mu migration ya digital internet emaze okubeera nga ajja abasajja bagitegeera in Nigeria. Is it because si ya bei waabwe? Internet. Si ya bei. Nakunyumiza ne gamba nti mu nsi esinga okuseera data Uganda yakubiri. Mu nsi yonna. Yes. Nsi kyejikira. Oba yali Indonesia. Oba yali ki? Nenga Uganda yemu kuzisinga okuseera. Ane data duka. Nti data gwe tugula Uganda katugambe nti kalikozesa fiber waka naye ku simu kozesa data kusantwalo musanvu kitunde a week ze GBs nga mmeka teziringa mwana emitwalo musanvu kitundu eje emitwalo ezo GB ne zibera nga 50 mu gwanga nga Tanzania zinzo okubeera nga teziweza na mutwalo gwa Uganda obo kitegeera kati ogase data ntu wa bay people cannot stream yes ate ne wacho tuyita internet penetration okubuna kwa internet accessibility yatuse okanaga tenaba obo kitegeera kati mu Nigeria telecom company eziriyo ne government nezikola policies ezali solo okubeera nga zibunya internet okubeera nga ebuna tugenda mu digital era ya streams ezo mu Nigeria nabeera nga smartphones bazina data wa bay atenga they can access the internet buli mwana bwabeera ali obo kitegeera kakati tugenda mu muzanyo gwa game gwa streaming gwa numbers kati aba Nigeria bolo kuba nti no bangi nebyo bwebiri nabeera nga muzanyo gwa streaming bakola ki bakola bulungi kubukadde obubwenku bugambye ebibiri mu 37 nibafunayo ko obukadde 14 bagenda mu nsi z'ebweru kibata diaspora obo ne buyamba okubeera nga nabo consuminga music ono era ne bubeera nga bubayamba okubeera nga babooking bweru w'eggwanga because bangi obo kitegeera kati waffe mu ggwanga erya Uganda ebyo nabyo tubikola ki tebiriyo so tukyalina ebintu bingi nnyo ebirina okubeerawo nga n'ebimu resources ne infrastructure tuta capacity building government erina okubeera nga ebiteekawo ku mpaka obeera nga eyagaliza art kandikire ku internet for example Uganda yes at least bilebera bisobola okugana internet ebeeko wansi ebere wansi nga ate eri buli wamu because smartphones zino abantu okuzigula tekyandibadde kya bei nnyo kijja they can afford them but then okubeerako oli ajuganga wali nze nantu gwe mmanyi twana campus nga alinda weekend ngaba online alinda Freak Friday yes kakati omuyimbi agenda atyabere nga avuganya Wizkid so kibadde gamba nti kile kya muganda waffe bebe ekirowoozo kyalina kyalibadde kirungi naye shortcoming yakyo yeeyo nti okodda kadde kaddolo teke mu muyimbi Shalom nga afuse muyimbi ngombe agakuleta mpya baba abaliwo mupya obo kitegeera nowabeera mukadde abaliwo abafuse ng'omupya because ono biba bigenda babipya ku ye but then agenda sente zikomyawo atya omutaddemu kakadde kamu $1 for example $3 billion mu obukadde 7 oyagala abeere global tuwaba agenze mu O2 Arena abeere nga ayimba emmwanyi nga olaba Arsenal nti etekako wano Visit Rwanda yagenze ne Italy webale nnyo sajja Kagame wa amaanyi okuzimba omuyimbi abeere nga ali global abeere nga David abeere nga Wizkid abeere nga Ira Stange nsemu manyi kiyinza okubeera ekizibu nga tewali bintu ebyo kati mu ggwanga erya Nigeria kye baakola nti olw'okuba population y'amaanyi weeri streams weezirina numbers game ng'ebasobozesa then zinakunyumiza zibayita multinational record labels esatu wazinyonyolako nezijja nezikola deals Sone nejja wano nejja nekatwakola n'abaswangs yes kati Sone esobola okugenda negamba tugenda kukwatagana ne Marvin Records tuli mu kupushinga album katugambe album ya oba ya Ira Stange ya whichever nenga mention zigenda kubeera nga zivaayo kakati bo ne bateekamu ekinene omuyimbi okumufuula global sente ezisinga zibeera mu promotion nabadde nkebera kejjo the most expensive album mu ggwanga erya Nigeria ya P Square yibayita Invasion bagikola 2011 bagimalirako emitwalo 35 kwaliko oluyimba women love in the first day kwaliko n'oluyimba ne Ekoni ne Meidi otegeddolo kati baatuuka ekiseera I mean album eyo just nti ya mitwalo 35 gye bateekamu promotion ewaka ne production nezigenda nabalenda bayamuganda yange eyamukulu waffe bebe kulu nga yakagiteekamu emitwalo 7 ku production ninga ye Nigeria 350 now nabalenda ba album endala yabadde ya
yabadde ya Wizkid gye bayita Made in Lagos ya 2019 okwali akayimba ka Essence ne Justin Bieber ne Tems okamanyi gundi yajja Sony ku album eyo yajja kuleta stage osoka no crafting ebyo ne bibeera yo nejja kuleta stage as to collaborate either to distribute your music nyombera nga mugenda gaba nachi loyalties na bichebe we yajja yateekamu akakadde ka US dollars aka album okupushinga album nga waliwo ne situation ya bachita playlist placement ku Spotify ku Tidal ku Apple Music obozanya goloza shalomu bino byola abantu yobeera oli awo limba ne lwapiari yona promotion bateeka mu sente nebiranga basobola okubanga bagira algorithm ya systems zebera zigira okitegera all that is money genda ku radio eziri global genda ku chats zi billboard byani PR all that money that is how expensive it is music is kati individual oyinza obutasobola ngagwe kinomu nobero ina sene chinzo kulemerera kwamba de kujukiza album ya Invasion bagenda okushootinga music video ne recross ya Beautiful Onyinyi nga bayina emitwalo gyali esatu egya $, nga sente ntono naye because bali bayina connections within industry wali ne bakuba ku masimu so what ayina sente connection ekolechi ebeerewo nga Eddie wabadde akikoze edikezo subira muno abadde yita akadde ka $, bakekamu okubera nti no ali bayindi ba Uganda ya single over recognition yamanyi international but probably yazanyisa connections yali ayina nagatta kino nagatta kiri obo kiraba so ebyo bena beni mukubuulira bye birina okukolebwa collaboratively industry ya Uganda so si kufuna sente owe individual sekinomu tekuda akadde munka wadde bebe afuna yo muyimbi amuyiseewo how about atalina accessibility ku president enti omuyimbi ali awo oba omuyimbi atalina namba abebe kulu kapeke yagenda kukola ati but singo kitegeera gwe government whether no yeneberako oba yenebeera evuddeko government yona need enejja erina ku understanding government because they department now ministry number is it finance and development planning and her planning yes thank you kakati boberango ina gundi number ya planning you have to have technocrats take on planning and development webale ministry of finance planning and development but technocrats bakola mulimu ki obutamanya potential ya art or potential ya sports for example sobola nti one a province nti no munsi yonna ina potential okuemployinga abantu directly indirectly webati then chekibera kyetagisa lwaki gwabera yagaliza industry berenge ekola tokola gundi capacity building kanjukiza abantu Katogo collections basangibwa okuham okuteno Liberty Towers webali mpola eduka lili CL 37/38 abegulu mbasaye ku Jomo Kenyatta Road abasubuza engoye sekinomu n'okunamwa abagala okusubula baseba kola content yaga shootinga video genda bakwambaze ebyo munyumba binaye bili carpet semifaliso bed cover n'ebirala byonna ne pillow cases ennungi ennyonyonyo agala wakusubula kuba ku 0770 883968 0770883968 beba Katogo collections balina amasawa agamalayo n'engoye z'abaami n'atajja n'ebyo mu nyumba byonna nga tuwumba muno watch films ezimo kuziliyo yes video junior atadeka movie bakaita Until Dawn paka ngabukedde yes waona akala ka Sylvester Stallone kaita Alarm kalungi nnyo Fountain of Youth kwe kali kalungi extraterrestrial kalungi The Holiday nendala mpitirivu nnyo oyo video junior for you Vijay Emmy of course Fountain of Youth akakoze the knockout cop akakoze Rosario Big Amber Alert nendala azikoze Vijay chomala abantu basinga okubanga balaba wano Vijay Jinga inawo chikatulabe Vijay Jingo Vijay uliyo ye wano alinawo the Electric State Holland Rusty Mickey 17 yakakola dda so mugende ku muno watch musubscribing naffe ku mitwale 3 egya Uganda kwetuli ku mitimbagano kuna applications kwetuli ku website kwetuli ku kyokulala ku smart TVs kwetuli gwe mutimbagano gaffe gwa muno watch films enjogerere
mu bavijezi ba Uganda bonna mu kifaananyi ekirungi mu ddoboozi eddungi mu subscribing olunaku olwaliro ng'owulidde obubaka obwo oleme kubeera ng'oli mu kiwuubaalo kye tulimu essaawa zino ffe abawagiriza emipiira nga gyawedde almost ozaayo omupiira gwomu ndowooza ogwa Saturday ogwa Champions League final so wonna wonna abaddako awo tugenda kubeera mu kibululu n'olw'ensonga eyo mubeere nga musubscribinga ku muno watch bannaffe baba Swangs Avenue bagamba ku lunaku olwa Sunday banaye tugenda mu Reggae Nyam edition Weninwaji Karole Kasita final n'abayimbi abalala Basama Soldiers webali okuyingira emitwalo 10 ordinary 15 VIP nga kuliko ne chupayo gyonobeera osimye sako ne VIP kuliko ebintu byonna ne accessibility okubeera ngo olengerera awalungi nnyo so mugende ku Flex Pay app obeerenga mu download agenda kuyimba yes so Sunday eno kyabika awo erugogo ku hockey grounds ate tubasiibu dollars tubamaze munna bane mwebale kutula musule bulungi mwera tukube thumbnail